Ekitongole ky'ebyobulamu ewakisa okutuuka okuggala essomero lya Ganda Public School kidiridde okulisanga nga liri mu mbeera mbi olw'obukyafu. Abasawo bano basoose kutalaga amasomero ag'enjawulo okuli Ganda Secondary School nga lino ddyo teriggaddwawo wabula nga babawadde ebbanga okwetereeza kyokka nga bwe banaasiŋŋaanibwa nga tebalongoosezza bajja kuggalibwa. Essomero lyonna lyonna lino ze toyireti abalenzi ze mukozesa teziriko nzigi ate zibiri. Ekikola mutya n'ekiro dormitories era zo zino ze mukozesa mu bulinzi. Abasawo bano ababadde balamuzibwa ow'omuluka gw'ekyebando Ronald Kiviiri basoose kulambula kabuyonjo ebisulo by'abayizi awafumbirwa emmere n'ebizimbe byonna bye basiŋŋaanye nga tebituukana na mutindo gwa buyonjo. Kabuyonjo zisiŋŋaaniddwa nga zajjula nga tekuli yadde enzigi era ng'abayizi bwe babeera bazigenzeemu abali ebweru babeera babalengera. Bwe bagenze mu bisulo basanze ebitanda biri kumukumu nga n'ebisenge byamogokamogoka ekiraliikiriza abasawo. Essomero lino terisangiddwako musomesa n'omu kuba olukitegedde bonna ne badduka bwe batuuse we bafumbira nga walinga awasulwa ebisolo kubanga obukyafu bubadde ne masepiki omufumbirwa emmere y'abayizi. Tugenda kusooka tuyinirizeemu emirimu bannannyini ssomero babazimbire kabuyonjo empya eziriwo bazinywemu, ebiyigo babitereeze, dormitories ziterere bulungi, awo mutandike okusoma bulungi. Naye munaasomera mu mbeera eno mugenda kulwala. Bano bayisa abayizi ne basimba ennyiriri era ne balagirwa okuddayo ewaabwe okutuusa abakulira essomero lyabwe lwe banaatereeza embeera y'obuyonjo. Ntegeeza abakulu tugenda kuwummulamu ennaku zino paka nga bamaze okutereeza ebiki banaamala okutereeza essomero nabyo bye twabulidde nga tukomawo nga tukola ki tutegeeza tugenda kuyimirira wali ekya ku geeti n'omusawo tulabe abalina omutwe omuki. Bubatuusa yakusakidde eggulire lino ku Rawkede TV.